Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebintu byongedde okubanga byononeka mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga lya America ligenze ne lyongera sanctions endala nga ku luno bazikubye Joseph Kabange Kabila, ono yaliko president w'eggwanga erya Congo. Jjukira ono akwatagana nnyo ne Paulo Kagame Rutagambwa, akwatagana nnyo ne munywanyi waabwe omulala, era we yabeerera mu bukulembeze bwe yali akolagana nnyo n'abana abasatu. Kakati yava ku bukulembeze n'addukira mu ggwanga erya South Africa, wabula bwe yali akomawo kigambibwa nti yayitira Rwanda, era nga Paulo Kagame munywanyi we nnyo nga yatuuka n'okukkaatiriza ku TVM ku interview gye yalinga agenda maaso n'okuba ng'akola nga bwe twabikuwa. Yategeeza nti ye ne Kabila tebalina buzibu era tasobola kumma Kabila passage kubeera ng'ayingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bw'aba ng'agenda kutabangula mirembe teweerabira. Kabila bwe yali ayingira mu Congo yatuukira ku side ya M23. Era n'aba ng'akwatagana nnyo n'aba M23 olw'ensonga nti balina common goal oba balina ekigendererwa kyekimu kyakuggyako gavumenti y'e Kinshasa ekulemberwa Felix Tshisekedi egenda maaso n'okuba ng'ate edda egezaako okuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati America jjukira gye buvuddeko yakwata sanctions n'ezikuba eggwanga erya Rwanda. Abaduumizi b'amagye mu ggwanga lya Rwanda bana ab'oku ntikko ne bateekebwako envumbo, tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga lya America, tebakkirizibwa kuddamu kweyambisa bya bugagga byabwe ebiri mu ggwanga erya America. Kye bayita US Department of the Treasury ebizzeemu olunaku olwaleero Trump yalabula. Jjukira gye buvuddeko bw'obanga obadde ogoberera. Twakuwadde amawulire mu nnaku nga ziizo eziyise. Munnamawulire mu America ng'abuuza Trump nti Rwanda ne M23 baagaanye okuwa ekitiibwa endagaano za Washington Peace Accords. Mugenda kubakolera ki? Donald Trump yategeeza tugenda kujja ne a new wave of sanctions. Era nga ku mulundi guno sanctions zigenda kwera bwezi. Kubanga yagamba a new wave of sanctions are coming. Paulo Kagame Rutagambwa wetwogereranga ebintu si birungi kuba musajja we ennyo gw'abadde ayagaliza okuddamu okubeera president w'eggwanga erya Congo ng'ayambibwako akabinja ka M23 girabika tebigenda kusoboka. Oluvannyuma lw'okuba ng'eggwanga lya America lyongedde okuba nga likalubyamu envumbo empya bazitadde ku Joseph Kabila munywanyi wa Paulo Kagame, kyokka ng'ate amawulire gaakafuluma nga omukungu omu okuva mu ggwanga lya Bufalansa yayingidde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'akakasa nga bwe bagenda okukola kaweefube okulaba nga mu palamenti yaabwe eya Bufalansa, palamenti ya European Union n'amawanga gonna ag'amaanyi babeere nga balicognizinga kye bayita genocide mu ggwanga erya DRC. Ekyo kye bayita genocide kiba kitegeeza eggwanga lya Rwanda bagenda kubanga baliteekako kye bayita direct blame and liability. Rwanda ne M23 nti bali mugenda maaso n'okukola kye bayita genocide, silent genocide mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino nga bikyagenda maaso era ng'obunkenge bukyagenda maaso ebintu byongera okugenda maaso n'okuba nga byonoonekera musajja mukulu Paulo Kagame. Nakugambye eggwanga lya America liri mugenda maaso n'okuba nga linyiga n'okunyigiriza n'okuteeka ku kisenge Paulo Kagame na buli muntu yenna agenda okwassociatinga naye. Kakati bwe njogera bwe ntyo osobola okitegeera obulungi ennyo baani aba associatinga ne Kagame era ku nsonga ki, baani aba deployinga amagye gaabwe erigale mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Waliwo n'eggwanga erimu erya Uganda lyo nga liri na mu kusasula ssente kooti y'ensi yonna ze yatusalira okubeera nga tuwa. Kakati buli eyeesembereza Paulo Kagame atandise okuba nga afeesinga akaseera akazibu. Kakati Joseph Kabila atandise okuba nga abirowoozaako. Kabila ono oyabeerera mu bukulembeze mu ggwanga lya Congo. Njagala okutegeeza nti Kabila yali munywanyi nnyo ow'abakulembeze bano. Kyokka ne bwavudde mu bukulembeze bano abakulu bagaanye okukolagana ne Felix Tshisekedi obulungi era babadde baagala bo Kabila y'abaakomawo abeere pulezidenti. Abadde munywanyi waabwe nnyo, bakolaganye emirundi mingi nnyo era ne Kabila bwe yali avudde South Africa ng'akomyewo mu ggwanga lya Congo alyoke yeegatte ku bayeekera ba M23, Kabila yayitira agambibwa okuba nti yayitira mu Rwanda. Kati ekikolwa ekyo okumanya kyali tekikkirizibwa. Kooti ey'amagye mu ggwanga lya Congo yasalira Kabila omusango gw'okufa newankubadde teyaliiwo era nga kigambibwa nti mu biseera ebimu yandibanga Rwanda gy'abeera agenze maaso n'okuba nga yeekweka. Kati we buzibidde olunaku olwajjo oba mu kiro ekikesera olunaku olwaleero amawulire gafulumye okuva mu ggwanga erya United States of America nga batutegeeza nti gyawunye dda. Kye bayita US Department of the Treasury sanctions ze yakuba abamu ku baduumizi b'oku ntikko mu ggwanga lya Rwanda nga zino tezimala bongedde ogenda maaso n'okuba nga baleeta sanctions empya bazikubye Joseph Kabange Kabila eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Congo. Ebintu byongedde ogenda maaso n'okuba nga bimwonoonekera. Ngenda kuwa details nga bwe tuzikuleetedde buli kimu ogende maaso n'okuba nga okitegeera. Wabula sanctions zino teziri mu kunyigiriza Kabila yekka.
sanctions zino ezikubiddwa eggwanga lya ezikubiddwa Joseph Kabila zinyigiriza minywanyi gye era bongera okuseeseetuka n'okulagibwa n'okufuna message eraga nti ekyamazima eggwanga lya America lyaseeseetuka dda mu nsonga z'enkolagana era bakonaganira bulungi nnyo n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Buli Felix Tshisekedi ky'anaayagala okukola nga kizza emirembe mu Congo, eggwanga lya America liri mabegawe bagenda kuba nga bakikola olw'ensonga nti bano abasajja abasatu bayinza okuba nga ebintu byabwe bitandise okuba nga biboonoonekera, obudde bwabwe bulabika okuba nga butandise okuba nga buggwayo. Amawulire agava mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo gatulaga nti Joseph Kabila yandibanga abadde ali mu ggwanga lya Rwanda sinakindi nga gyabadde yeekwekweteza, era Paul Kagame yavaayo n'akakasa nti ye tekikafuuwe tasobola kugaana Joseph Kabila kubeera nga ayita e Rwanda agende mu Congo kubanga n'akikkaatiriza n'okikkaatiriza nti Joseph Kabila gwe mulaba munywanyi wange nnyo ate era wa M23. Byali bigambo bya Paul Kagame. Kakati njagala okutegeeza ayongedde ogenda maaso n'okubanga musajja we amuleetera ebizibu. Sanctions zimaze okubeera nga ziruma nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubanga owulira buli eyeesembereza Paul Kagame naddala ku nsonga zino ez'Ekongo agenda kukifuuwa akizza munda. Ekiddako kiyinza okuba nga si kintu kyangu nnyo eri abasatu bano. Katuve mu kalango kano nzije nkuwa ebisinga waawo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu ogwa Red Zone TV n'omukutu ogwa Uganda 24 Live. Embeera bw'etyo bwefaanana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggwanga erya Rwanda wamu n'aba M23. Jjukira olunaku olwajjo bw'obanga obadde ogoberera bakuwadde amawulire nti bano ababiri okumanya bino ebintu bitambulira mu layini emu. Waliwo reports ezabadde zifulumye nga ziraga nti bano abaami balina enteekateeka gye balina ey'okuteekawo akabinja k'abayeekera akapya nti kano kasindikibwe mu ggwanga erya Zambia era akabinja kano kabeere nga katigomya emirembe sayidi wansi eyo. Kati kino kiba kitegeeza nti eggwanga lya Amerika bino bye twabadde tukuwa babeera babiraba. We twogerera Joseph Kabila oluvannyuma lw'okuvaayo n'ajoyininga M23 ate nga ayambibwako Paul Kagame Rutagambwa, ebintu bigenda mu maaso n'okuba nga bimwonoonekera. Kagame yennyini yavaayo n'ategeeza Kabila tasobola kgenda mu maaso nakubanga amumma omukisa ogw'okgenda mu maaso n'okuba nga ayita mu ggwanga lya Rwanda. Kyokka era mu vidiyo y'emu Kagame yawulirwako ng'ategeeza nti Joseph Kabila wa M23 ekyo nkimanyi bulungi nnyo era nkakasa nammwe mukimanyi. Kakati munywanyi we simanyi oba ono yali agezaako kumuwaana nnyo kutiisa bantu b'e Congo oba yali agezaako kumuseetinga kumusuula mu bizibu, naye nkugambye buli yeesembereza Paul Kagame essaawa eno atandise obeera nga afeesinga akaseera akazibu. US Department of the Treasury abaakwata sanctions ne bazikuba abannamagye ab'oku ntikko mu ggwanga lya Rwanda ku mulundi guno bazikubye Joseph Kabila lwakwesembereza musajja mukulu Paul Kagame Rutagambwa na nsonga z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti Joseph Kabila ono naye abadde ali mabega w'akabinja kano era ng'abadde omu ku bakafujjirira okumanya bamukubye sanctions tagenda kuddamu kukkirizibwa kukola transaction yonna. Emikutu gye waliwo ne ssente ze bakwatiddeyo ogenda kutya, naye nga Paul Kagame yabategeeza nti ye talina buzibu ku Joseph Kabila, musajja we nnyo wa M23 era tasobola mulemesa kubeera ng'ayita ku ttaka lya Rwanda asobole okuyingira mu ggwanga erya DRC. Those presence of former President Kabila in Goma indicates that he got a green light from your government. How close is he to you and of the Rwandan authorities? I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the Eastern Congo that belong there or belong to Congo and want to be part of the struggle to get a stable Congo, I would welcome them. It doesn't have to be Kabila, but we're talking about Kabila. Kabila made his own choice. His own choice of what
how he has his problems. You know how the current government has been running after him or has prosecuted him or has to death or maybe taken over some of his assets or whatever they did. So how does this person say he wants to confront this situation in his country and I refuse him passage? How? What sense would it make? Mr. President, your development model rests in part. Kagame yawulirwa nga agamba nti engeri pulezidenti w'eggwanga erya Congo gyagenda maaso n'okuba nga akwasaganyamu ensonga n'okubeera nga Joseph Kabila baamuggulako omusango era ne bamutegeeza nti baamuteekako ekibonerezo eky'okuttibwa. Kagame agamba nti tasobola kulemesa muntu agezaako okugenda maaso n'okuba nga confronting embeera eyo eri mu ggwanga lye, tasobola kumulemesa passage, tasobola kumumma passage kuyita mu ggwanga lye. Kano kabonero akalaga nti Joseph Kabila yandibanga yayita mu Rwanda n'agenda n'ayingira ensiko ne yeegatta ku M23 newankubadde nga kati yaddukayo taliiyo. Kati Kagame ye akkaatiriza nti musajja we. Kyokka ate era nga reports ziraga nti uliriza, reports ezisinga obungi zifuluma ziraga eggwanga lya Rwanda lye liri emabega wa M23. Kati ate Joseph Kabila sanctions ze bamutaddeko nti era yo abadde omu ku abo abavujjirira M23. Kati kitegeeza babadde bakolaganira wamu ne Rwanda ne bagenda maaso n'okuba nga bavujjirira akabinja ako. Nakugambye buli muntu eyeesembereza Paulo Kagame alabika agenda kukifuuwa ng'akizza munda. Lunaku lwajjo nakuwadde amawulire bw'obanga obadde ogoberera nga bano ababiri waliwo reports zaadde zitambula nti bano ababiri Paulo Kagame ne Joseph Kabila mbu balina akabinja akapya akaabayeekera. Reports ez'enjawulo nga zirambika nti waliwo akabinja akapya akaabayeekera akagezaako kubanga kafoomingibwa kakkirire wansi mu ggwanga lya Zambia. Ago nagakuwadde bw'obanga obadde ogoberera nkakasa ng'obitegeera bulungi nnyo. Kakati Paulo Kagame Rutagambwa alabika azaalidde musajja we ebizibu ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Wuliriza, sanctions ze bakubye Kabila zifanaganira ddala ezo ze bakuba bannamagye ab'oku ntikko mu ggwanga lya Rwanda. Era ziragira ddala nti ne Joseph Kabila agenda ku facinga akazito ke kamu, takyasobola kugudda mu ggwanga lya Congo bamunoonya kumutta. Takyasobola kugenda mu ggwanga ya United States of America bamutaddeko envumbo. Waliwo n'amawanga agamu gatakyasobola kubeera ng'alinnyamu nga kitegeeza either ajja kwekweka Rwanda. Kyokka ate teweerabira Felix Tshisekedi yagamba omuntu yenna anaatereka abayeekera ba M23 tujja kuba tubasaanyeewo, wabula ne gye banaddukira tujja kugenda ne gavumenti yo bwe kiba kyetaagisa giwunzika tujja kugiwunzika. Kakati wano Paulo Kagame aba ayolekedde akaseera akazibu. Sanctions ze baakubye Kabila njagala nzikutemeretemere wano owulire okusinziira ku kiwandiiko nga sinnakikusomera. US sanctioned former DRC President Joseph Kabila for backing M23 rebels and Rwandan forces in the Eastern Democratic Republic of Congo. Ulira, sanctions zino zitegeeza ki? The US Treasury has frozen Kabila's access to the international financial systems. Abasajja bano babadde bafuna ssente okuva ebweru w'eggwanga, obubinja obw'enjawulo babadde bubafandinga, ensi ez'enjawulo ezikwatagana nabo zibadde zibafandinga. Kakati Kabila okufaananako ne bannamagye ba Rwanda baba blockinze from the international financial systems. Tebakyakkirizibwa ku accessinga financial systems eziri international. Any accounts, assets, transactions linked to him including SWIFT payments are now blocked. Joseph Kabila bw'abanga abadde afuna ssente aziyita mu systems eza SWIFT nga wire transfer, sente zijjira ku SendWave, sente zijja zonna nga ziri international, takyakkirizibwa. Era ne bw'aba abadde aziyinayo international banks nga ayinayo account obanga ayinayo sente takyasobola kuzaakisesinga. Assets ze zonna z'ayina eziri international n'eziri ku ttaka ly'eggwanga erya Congo takyasobola kuzaakisesinga. Transactions zonna nga bwe nkugambye omuli ne SWIFT payments zonna takyakkirizibwa kubeera ne access ku zo. Bamusannyalaza nga bwe basannyalaza bannamagye mu ggwanga lya Rwanda. He can no longer easily finance the war in Eastern Democratic Republic of Congo or funnel money to support the conflict. Takyayina ngeri yonna gy'asobola kubeera nga facilitating olutalo
ng'asobola okufacilitatinga abayekera ba M23 kubanga international financial systems eziriko erinnya lye zonna zibulookingiddwa. Sente n'obuyambi bwabadde aweereza aba M23 tebugenda kuddamu kubanga busoboka. Kakati ate jjukira n'eggwanga lya Rwanda kyekyo kye baabakola. Kino kiba kitegeeza abayekera ba M23 either bajja kuwanika bagende beegatte ku magye ga Congo, oba si ekyo bajja kuddukira e Rwanda Congo ebalumbeyo, oba si kyo bajja kugenda maaso n'okubeera nga bakubwa basobole okuba nga basaanyizibwawo. Kati ke kadde akabinja ka M23 n'abaka facilitatinga okubeera nga kafeesinga akaseera akazibu. This directly hit the financial lifelines that have allegedly sustained the M23 operations and its backers. Many see it as a major blow to the RDF M23 alliance in the region. Kati wuliriza, kino kiba kitegeeza nti M23 ezimu ku operations oba ebikwekweto byebadde ekola bibadde biri facilitated either gwanga lya Rwanda nga liribawa oba Joseph Kabila ng'omuntu nga yabawa. Jjukira ono yali president wa Congo, alina ebyobugagga bingi nnyo ebweru wa Congo era akyayi musajja mugagga. Kati takyasobolera ddala ku facilitating M23 okujjako ng'evuddeyo nejja nedda e Rwanda kyayinza okugimiitingira. Ate ekyo kiba kyongera okukubya Rwanda bya sanctions biyinza okuvaawo ne bakuba nkube, ekintu ekiyinza obutasoboka. Kakati kigambibwa okuba nti ezimu ku operations M23 zebadde ekola ziyinza okuba nti zigenda kuddamu kusoboka kubanga bagikoze kye bayita financial isolation. Yaliko president w'eggwanga lya Congo abadde afacilitatinga ng'ayambibwako wamu n'eggwanga lya Rwanda n'ezimu ku institutions endala bamaze okubeera nga babasanyalaza. M23 yandibanga egenda kukubwa teweerabira na kugamba nti buli wolaba M23 ng'eruuzinga manya abasajja baayo nabo baba baluuzinga. Kakati ekiva mu ggwanga eryo erya DRC kifumba mutuku kubanga eggwanga la Democratic Republic of Congo lirabika ng'essaawa yonna ligenda kubeera nga liraba ku mirembe. Kyokka teweerabira n'eggwanga lya Bufalansa essaawa yonna bagenda kubeera nga balangirira genocide mu ggwanga erya Congo. Eyo egenda kuba etegeeza Paul Kagame M23 ne banywanyi baabwe balina kubeera nga baboolebwa, balina okubeera nga bakubibwa, awo ngenda kutuukawo ngenda bikuwa. Joseph Kabila yeebibye si birungi yadde eddakiika n'emu. And the Congo cannot continue to be this crybaby in the region, talking about how weak it is and how strong everybody else is. That to me is not the right approach. Now, how does or will the international community deal with the situation? Well, I'm not part of that particular international community, but as a Congolese, what interests me and what interests the Congolese people is how do we deal with the situation ourselves. Kati yawulirwa nga agamba nti Congo ye tajagala kugiraba ng'ekaabakaaba mu regioni, nti era takkiririza mu kyakubeera nga international community engeri gye kwasaganyamu ensonga za Congo, nti era ye tali kitundutundu ku ebyo. Ye ali ne basajja be bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwasaganya ensonga. Sanctions zino bayinza okuba bazikubye Kabila naye zigenda kukuba abasajja bonna kubanga n'omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Congo amanyiddwa nga Patrick Muyaya alina ebigambo byayogedde wano. Yagambye eggwanga lya Amerika tusanyukidde nnyo ekikolwa kye baakoze kubanga sanctions zino kitegeeza bakubye taata sanctions ne bakuba omwana omukulu sanctions, ne bakuba n'omwana omuto sanctions, nga taata ye Rwanda sanctions bazimukuba, omwana omukulu ye Joseph Kabila sanctions bazimukubye, then n'omwana omuto ye M23 sanctions zigenze maaso n'okuba nga zimu affectinga. In a decisive move reinforcing the fight against the impunity and the external destabilization of the Democratic Republic of Congo, the United States of America has extended sanctions to the remaining pillars of the Kabila criminal network. Tuli mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Following the sanctions imposed on March 2nd against the RDF, the father, and the United States has now targeted Joseph Kabila, the eldest son, and the M23, the youngest son. This completes the strike
on the entire family trio, accused of orchestrating and sustaining the persistent instability in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nti oluvannyuma lwa sanctions ezaakubwa eggwanga lya Rwanda ng'era kusa mwezi 2 omwezi ogwokusatu nga bakuba taata eggwanga lya Rwanda, RDF, Rwanda Defense Forces. Eggwanga lya America ne liddamu ne litagetinga eldest son nga ye Joseph Kabila, era mu ngeri y'emu n'omwana omuto ye M23, nga wano kitegeeza nti eggwanga lya America liyambyeko ne liba nga ligenda maaso n'okukakkanya ka famire konna akali mu kugenda maaso n'okubanga kateeka akaseera akazibu ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ye Patrick Muyaya. Ono nga ye mwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agamba ffe tuli bamativu nnyo, America tusensebuse, kyemugenze maaso n'okubanga mutukola kintu kya ddala nnyo. Bano abasajja batabangudde emirembe mu region, bino birina okugenda maaso n'okubeera nga bikoma. Patrick Muyaya bw'ati bwagenze maaso n'okubanga afulumizza statement nga kiraga nti eggwanga lya Congo bo bamativu nnyo n'eggwanga lya America kye bagenze maaso n'okubanga bakola. Sanctions zino owuliriza eggwanga lya America bwe tuzi breaking nga sina kusomera kiwandiiko naye ndowooza oba nsooke kuwa kiwandiiko osobola okitegeera obulungi ennyo, kubanga ye Paul Kagame Lutagambwa ebibye si birungi byawedde kawedde mudda essaawa yonna ekijja kirabika nga si muntu. Nakugambye era nzize nga nkugamba teweewuunya nnyo ng'ekitutte abamu ku bakulembeze bano nga bw'obalaba abamu, teweewuunya nnyo ng'ekibajja ku buyinza kifubutuse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kubanga eggwanga lya America teribali bulungi nnyo. Sanctions zifuuse sanctions. Wulira okusuba ku mukutu oba website eya US Department of the Treasury yeno gye tuliko, era nja kukusaba naawe osobola okugenda maaso n'okubanga ogiyitaayitamuko osobola okubanga olaba bino. Wulira mu kiwandiiko kye bafulumizza nga bagezaako okututegeeza n'okutegeeza aba Red Zone Media nti ekiwandiiko kino mukisomere bannansi, mukisomere abantu bagende maaso n'okubanga bakitegeera nti eggwanga lya Rwanda, eggwanga lya Democratic Republic of Congo ligenda maaso n'okubanga lifuna akaseera ak'essanyu oluvannyuma lw'okuba nti abagenda maaso n'okuvujjirira akabinja ka M23 kirabika batandise okubatuulwa ku nfeete. Eggwanga lya America ligamba tetujja kubalaba bulabi tubaleke, wabula bakutte sanctions zirimanga ne bazikuba Joseph Kabila nga bwe bazikuba amagye ga Rwanda. Wulira Treasury sanctions former Democratic Republic of Congo president for ties to armed conflict. US Department of Treasury bakutte package eya sanctions ne bagikuba eyaliko president w'eggwanga lya Congo bamulanga okubeera nga ali omu kubavujjirira akabinja aka M23 akagenda maaso n'okutigomya bannansi mu ggwanga erya DRC. Teweerabira bw'obanga obadde ogoberera nakuwadde amawulire olwajjo ne nkugamba nti Kabila ne Kagame waliwo reports oba waliwo envuuvuumo eziraga nti balina n'enteekateeka ey'okukola akabinja akapya bakasindika e Zambia. Kino kiba kitegeeza bayinza okuba nga either babadde bategedde ku kijja, era bayinza okuba nga bategedde nti oba oliawo M23 e Congo birabika nga si birungi, naddala mu maaso awo wetulaga bayinza okuba nga bagenda kukubwa nnyo. Kati nga balabika balina we baagala okuddukira onaawulira. Katugende mu maaso. Washington ennaku z'omwezi nga 3 mwezi ogwokuna omwaka 2026 mu kiro ekikeeziza olunaku olwaleero, the United States of America Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control imposed sanctions on former president of the Democratic Republic of Congo, Joseph Kabange Kabila for his role in supporting the M23 movement and the Congo River Alliance Flavie de Congo AFC. M23 is a Rwandan-backed armed group in the Eastern Democratic Republic of Congo, and the AFC acts as the M23's political military coalition which seeks to topple the government of the Democratic Republic of Congo. M23 and AFC have fueled political instability and a violent conflict in the Eastern DRC, resulting in the deaths of thousands of civilians and a mass displacement crisis. Kino ekiwandiiko kye nkusomera kyafulumidde ku website eya US Department of the Treasury, era nga bayita mu office ekyasinza okubeera ey'amaanyi ennyo emanyiddwa nga Office of the Foreign Assets Control, OFS oba OFAC. Baatadde envumbo ez'ekika ekya waggulu ennyo ez'omutendero ogwa waggulu ennyo ku musajja mukulu Joseph Kabange Kabila nga bamulanga okwekwenyakwenya ne M23, okwekwenyakwenya ne Kagame oba n'abo abagenda maaso n'okubanga baleeta obutabanguko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ne bakugamba nti bano ababiri bali mu kuvujjirira M23
ne bavujjirira akabinja akamanyiddwa nga Congo River Alliance oba Alliance Fleuve de Congo AFC nti buno obubinja busaanyizaawo emirembe busse bannansi bukoze ebikolobero nga kaweefube wakulaba nga bavuunika gavumenti eya Felix Tshisekedi etuula mu kibuga Kinshasa nga Rwanda ekiyeefa M23 esigaleyo ng'etaking over mu bitundu bino ebya Eastern Democratic Republic of Congo nga bo basobola okubbayo ebyobugagga eby'omu ttaka. Kati ate mu ngeri y'emu nga kye baffe ekirala kwe kulaba nga Joseph Kabila akomawo nga pulezidenti ke kali ke nakugambye nti Kabila we yabeerera pulezidenti bano abasajja baali bamufunamu nnyo era bwe batyo bwe babba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Congo mu wansi w'obukulembeze ab'omusajja ono. Kati kye baagala Kabila akomewo abeere pulezidenti eno M23 esigale nga yecontrollinga Eastern bino eggwanga lya Amerika libagamba tebigenda kusoboka mmwe ne basajja bammwe tujja kubakolako mujja kukiwulira. Kakati wano batugamba M23 ke kabinja k'abayeekera ak'abalwanyi akabeera mu nsiko. AFC ye section yaabwe ya political wing nenga bonna kaweefube waakusuula gavumenti ya Felix Tshisekedi ekintu ekireese abantu ba bulijjo okufiira mu bintu bino ekireese emirembe okuba nga giggwawo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ekireese kye bayise mass displacement crisis bannansi basengulwa okuva mu bitundu byabwe gye bawangaalira. Kakati wulira US Department of the Treasury nga bayita mu OFAC oba Office of the Foreign Asset Control batadde envumbo bagambye batya President Donald Trump is paving the way for peace in the Democratic Republic of Congo and he has been clear that those who continue to sow instability will be held accountable. Secretary of the Treasury, Scott Bessent, yagambye Treasury will continue to use its full range of tools to support the integrity of the Washington Accords. Kano tokeerabira nti Kagame waliwo ekigambo kimanyi okukozesa naye kankireke tokeerabira nti Paulo Kagame lotagambwa bangi bamukazaako erya Piraato bwempulira yagenda mu ggwanga lya Amerika mu mwezi ogwa December 2025 n'atuula ne Felix Tshisekedi Shirombo ne batuula mu Washington DC mu White House ne basisinkana president w'eggwanga lya Amerika ne bateeka omukono ku ndagaano Washington Peace Accords ez'okuzza emirembe n'okukola withdraw na buli kimu. Tshisekedi ne Congo bo ne bakkiriza okudisarminga n'okudismantlinga akabinja Kagame ke yeekuwaasa. Kati yo musajja n'aba M23 ne bagaana okuwa ekitiibwa endagano ze baasayininga. Kati wano Secretary of the Treasury amanyiddwa nga Scott Bessent yavuddeyo nannyonnyola ebigambo bya Trump mu katambi kali ke twasembayo okulaga twakulaga nga Trump yalayira n'agamba munnamawulire yamubuuza Rwanda yatyobodde endagano gye yateekako omukono. Kino kitegeeza ki? Trump n'amugamba a new wave of sanctions are coming, get prepared. Wuliriza ono Scott Bessent yagambye nti president w'eggwanga lya America Trump agezaako okupevinga we oba agezaako okuteekawo embeera ey'okulaba nga eggwanga lya Congo lifuna emirembe egitagenda kukoma mu region Congo ebeere nga ye safest country America erimu ku target gyeyina. Yagambye nti Trump akakasa era ali ku kaweefube obw'okulaba nga buli mbuzi yonna oba buli muntu yenna agezaako okwekwenyakwenya n'abantu abatabangula emirembe mu ggwanga lya Congo. Scott Bessent, Secretary of the Treasury, ng'agamba yagambye buli omu ajja kubeera held accountable. Be twasoose okulabako ge magi ga RDF abaduumizi baago ab'oku ntikko baateekebwako envumbo na buli muntu yenna akolagana nago. Kakati ne munywanyi waabwe omulala nga Joseph Kabange Kabila baamutaddeko dde envumbo US Department of the Treasury nga bayita mu OFAC oba Office of the Foreign Asset Control batadde envumbo ku Joseph Kabange Kabila nkugambye byatakkirizibwa kukola. Treasury will continue to use its full range of tools to support the integrity of the Washington Accords. Nga bakugamba nti department eno egenda kukola buli kimu ekisoboka era egenda kukozesa buli tool gy'erina okulaba ng'ekwata awaluma buli muntu yenna agezaako okulinnyirira endagaano the Washington Peace Accords ezaasayiningibwa mu ggwanga
erya United States of America. Temujja ssebo kujja mu America musayininga endagaano ate mumale mutulabise nga mwefuula nti ate mmwe bye musayininze temwagala kumanya. Buli muntu yenna yeekwenya n'amagye ga Rwanda agenda kuteekebwako envumbo. Buli muntu yenna yeekwenya n'akabinja ka M23 agenda kuteekebwako envumbo. Kakati Paul Kagame Rutagambwa y'amagye ge gateekebwako dde envumbo, kakati musajja we ennyo nno, kubanga ono musajja we ennyo nga bw'okiwulira newankubadde tali mu buyinza naye nkugambye we yabeerera president baali omukwano gubasaza mu kabo era baalinga basatu nga bwenzize nga nkulaga era nga bw'okitegedde obulungi ennyo bwe batyo bwe baatambulanga nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakwata ekintu kyabwe. No wanda eggwanga lya Uganda tusasula ssente mbu twabba ebyobugagga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, twabba golodi n'embaawo naye nga twazibba ddi era ni yali akulembera, ojja kitegeera. This action supports the historic US brokered Washington Accords for Peace and Prosperity signed by the Democratic Republic of Congo and the Rwandan heads of states on December 4th, 2025, and their associated commitment to advance a regional economic integration framework that expands trade and investment, enhances transparency in critical minerals supply chains, and paves the way for greater investment in the region. America egamba nti kino tukikoze, sanctions zino tuzimukubye era tugenda maaso n'okuzibakuba lwa nsonga emu. Bano abakulu ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa December 2025 bajja mu kibuga Washington DC mu Oval Office ne bagenda maaso n'okusayininga Washington Accords for Peace and Prosperity. Abakulembeze bennyini owa Rwanda n'owa Congo bazisayininga, kyokka omu ye bambi President w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo ye musajja atunagenda maaso n'okuba nga atuukiriza ebyo bye yateekako omukono. Kakati ne zireeta ne wabaawo yasayininga ebyokuzza emirembe mu ggwanga eryo, wabula nga tabiwadde kitiibwa, yasigala adiployingayo, yasigala facilitatinga M23, kakati asigadde awa obuyambi n'okukuuma eyaliko President w'eggwanga erya Congo nga ye kaweefubeewe wakulaba ng'oyo omukulu addamu okubeera president wa Congo. Kino kiba kikulaga nti buli wabeera president wa Congo kirabika bano bafunamu, ensonga lwaki balwana nnyo okulaba nga Joseph Kabila yakomawo ng'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, kyokka nga ate ayagala kukomerawo mu nsiko ku luno nti ayite mu kabinja ka M23 ajja afuuke president. Kati njagala okutegeeza eggwanga lya Amerika lirabudde era likubye envumbo buli muntu yenna eyeekwenya na bano. Endagaano gye baasayininga mwalimu okuzza emirembe, mwalimu okuwithdrawinga, mwalimu okuboostinga regional economic integration framework, mwalimu okuboostinga investments mu region. Oluvannyuma lw'emirembe nga gimaze okujja, kakati bano abakulu bo balinga abatayagala mirembe, bo balinga abaagala ensonga zibeere nga zigenda maaso n'okuba nga zibeerawo. Kakati wenjogerera America egamba nti kakati wembanga ebyo bye mwagala, kakati naffe katubawe ku doozi y'ekyo kyennyini kyemugezaako okwagala okuba nga mweyitira Joseph Kabila. Ebibye si birungi. Wuliriza, tukyali ku US Department of the Treasury nga batunnyonnyola ensonga zino. M23, a US and the United Nations designated armed group, has captured large portions of the territory in the Eastern Democratic Republic of Congo, including the capitals of North and South Kivu provinces, Goma and Bukavu, respectively, with direct military, financial and logistical support from Rwanda Defense Forces, with the OFAC, Office of Foreign Asset Control, sanctioned on March 2nd, 2026. In response to M23's offensives, several competing armed groups have mobilized and engaged in destabilizing activities in the DRC. Mwebye mulaba naffe bye tulabako bye tuba reporting bye tugezaako okubawa busamambiro kwebyo ebigenda maaso n'okuhappeninga. Abasajja balina intelligence, abasajja Abamerika bakimanyi era bamanyi bulungi nnyo ebintu bino gye biva n'ebigenda maaso ffe bye tulwawo okulaba. Bakugamba nti wano newankubadde baasayininga endagaano naye ate waliwo ebikwekweta ebirala ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa, waliwo support endala egenda maaso n'okuba nga eweebwa, kyokka nga ate sanctions twaziteeka kuba RDF. Bakugambye M23 eggwanga lya America n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations baba designating oba baamala bakonfaminga nti eno armed group, era bakakasa ne report ne bazifulumya nti armed group eno yagenda n'ecapturinga a portion esinga obunene mu territory ya Eastern DRC, era ne bawamba n'ebibuga ekya North Kivu ekya Goma n'ekya South Kivu ekya Bukavu.
Kati bano bagamba nti bino byonna babadde babikola nga balina kye bayita direct military support, direct financial support, direct logistical support okuva mu magye g'eggwanga erya Rwanda Defence Forces wamu ne musajja mukulu Joseph Kabange Kabila eyaliko president w'eggwanga eryo. Kakati Office of the Foreign Asset Control wansi wa Department of the Treasury bamaze okukuba sanctions nga ze baakuba ku magye ga Rwanda ennaku z'omwezi nga 2. Wabula bakugamba nti newankubadde baakuba amagye ago sanctions ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu 2026, response ya M23 era yasigala eri offensive ze basigala nga bagenda maaso n'okukola basigala kwegamba bongezi ku kabinja, bongezi ku bikwekweto, n'abano bennyininyini ebyo baakuba sanctions basigala bayiyiza engeri endala ey'okulaba nga bafacilitatinga. Kakati wulira, waliwo envuuvuuma ezigamba nti Rwanda okuva we bagiteekako sanctions ab'amagye baabwe engeri gye bali serious nga baagala olutalo tebaagala mirembe mu Congo, nga kirabika obuyambi bwonna amagye ga Rwanda gwe baali bawa balabika baatandika okubuyisa mu Joseph Kabila. Ezo nvuuvuumo ate era nga kisoboka oba oliawo ensonga lwaki Amerika egamba naawe Kabila naawe ojja ddugenderamu nti zino sente financial support, ebintu ebikalu logistical support na buli kimu kyonna bibadde bitandise bigambibwa okuba nti byabadde byakyuka kati nga Rwanda tebiwaayo direct nga babiyisa mu Joseph Kabila n'agenda n'ayamba M23 nga naye sente aziyisa mu international financial systems ezekuusa ku SWIFT kwegamba nga sente azibaweereza bazirecevinga naye nga financial systems ezo basobola okuzinfluence nga basobola okuzibulookinga. Kati Amerika kyekoze egenda maaso n'okuba nga ezibulookinga. Kakati mu ggwanga lya Congo wandiwulira nga M23 etandise okusaanawo mpola tujja batuusaayo mujja kiwulira. Bongedde maaso ne batugamba M23 operates as the armed wing of the US designated AFC, a political military coalition of the rebels seeking regime change in Kinshasa, DRC. Amerika ekimanyi bulungi nnyo mu ggwanga lya Congo waliyo ekibiina ky'ebyobufuzi AFC, Alliance Fleuve de Congo, nti ekibinja kino kiri political China ne M23 political military coalition n'akabinja ka M23. Kati Amerika n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations mu kakiiko ka UN Security Council baafulumya dda report nga balaga nti akabinja kano nako kennyini tekakkirizibwa, tekakkigamba tebaakarecognizinga. Batugamba nti bano bali mu kwagala kulaba nga either bo political wing yaabwe wamu ne military wing yaabwe nga ye M23 baagala kuvuunika gavumenti ya Felix Tshisekedi. Kati Amerika egamba nti ebyo temujja kubikola, ono Tshisekedi temumukwatako, omusajja atuwadde endagaano z'okutwala golodi n'ebyobugagga eby'omu ttaka mwenga muzannya mumutuwadde ki. The leader of the AFC, Corneille Nangaa, was originally sanctioned by the OFAC in 2019 for his role in delaying the 2016 DRC elections as president of the National Independent Electoral Commission during Kabila's presidency. Kati wulira, Colonel Nangaa mumujjukira bulungi oyo omusajja ow'ekirevu ekyeru ye mukulembeze wa AFC era ye yali akulira akakiiko k'ebyokulonda mu bukulembeze bwa Joseph Kabila. Era mu bukulembeze bwa Joseph Kabila Colonel Nangaa baamuteekako sanctions mu 2019 okudireyinga ebyali bivudde mu kulonda mu kalulu ka 2026. Yadireyingisa akalulu ako n'ekigendererwa nga baagala okulaba nga Kabila asigalawo n'ebirala ebyali bifaanana bwe bityo. Colonel Nangaa ne bamuteekako sanctions. Nangaa has promoted AFC's goal of mobilizing armed groups, establishing rebel control of DRC territory, and overthrowing the Democratic Republic of Congo government in collaboration with M23. Office of the Foreign Assets Control designated Nangaa again in July 2024 for being a leader of AFC. Ono Colonel Nangaa azza okubwa sanctions naye okuva mu 2019 ne bamuddamu 2024. Kakati n'akabinja ka M23 kagenda maaso n'okubanga kafeesinga akaseera akazibu nti n'omuntu abadde asigadde ng'agenda maaso n'okubanga akavujjirira Joseph Kabange Kabila naye ebibye si birungi. Joseph Kabila served as the president of the Democratic Republic of Congo from 2001 until 2019. Although his second term was scheduled to conclude in 2016,
he extended his time in office for more than 2 years by unconstitutionally delaying elections in 2025. He traveled to Goma, DRC, where he has lived under the protection of the M23. Joseph Kabila yabeerako president w'eggwanga erya Congo wakati wa 2014 naye ng'ekisanja kye kyali kikoma 2016. Kati oli Colonel Nanga ye yadireyingisa okulonda bano unconstitutionally ne basobola okudireyinga okulonda okwo, then Joseph Kabila asobola osigala nga akyali mu bukulembeze. Kyova olaba bwe yavaako bamuyigga bubi. Naye kakati wano njagala tugende ku nsonga enkulu. Lwaki bamukubye sanctions? Uliriza. Bakugambye alina support jawa aba M23. Kati ate nga gye buvuddeko Rwanda bamukuba sanctions lwakuwa support aba M23. Tetulowooza nti Rwanda oluvannyuma lw'okuba kuba sanctions obuyambi baatandika obuyisa mu musajja ono. America etugamba ki? US Department of the Treasury with the advent of AFC and M23's renewed rebellion, Joseph Kabila has returned to the Democratic Republic of Congo with the intent to destabilize the Democratic Republic of Congo government through his support to M23 and AFC. Nti ezimu ku nsonga ezimuviiriddeko wano, uliriza, Joseph Kabila yakomawo mu ggwanga erya Congo era ne yeekweka mu kibuga mu kitundu ekimanyiddwa nga Goma ng'akuumibwa ba M23. Nti era Kabila ono mu kukomawo kigendererwa kye kyali kya kudestabilizinga Congo oboolyawo n'okwongera amaanyi akabinja kana aka M23. America ebiraba era ebimanyi. Ne batugamba Kabila has provided financial support to the AFC in order to influence the political situation in the Eastern Democratic Republic of Congo. Kabila ayambye akabinja kana akawadde akavujjiridde sente aka AFC eri political wingi nti okwe-influencing political situation mu bitundu bya Eastern DRC baberenga basanyawo emirembe, baberenga bateekawo embeera etali ya mirembe, basobole okulaba nga basuula government ya Felix Tshisekedi. Kabila has encouraged the armed forces of the Democratic Republic of Congo troops to defect and join AFC forces in the Eastern Democratic Republic of Congo in order to generate additional support for AFC. Kabila mbu yasabako n'amagye ga Congo, jukira gaye yaliko president, yasabako amagye ga Congo gennyini aga FARDC mbu geegatte gasuulewo Tshisekedi gajje geegatte ku kabinja kano mbu kasobola okufuna support, amagye ne gagaana, ogwo nagwo musango. Additionally, Kabila sought to launch attacks from outside the DRC on FARDC in Eastern DRC, but his efforts was unsuccessful. Nti era gwe kyotamanya Kabila yayagala kukola obulumbaganyi ye yennyini abukole ku magye ga Congo ng'ali weeru wa Congo, newankubadde nga tekyali successful naye yagezaako okukikola kyokka ng'omusajja yaliko president w'ensi eyo. Kabila has also worked to put in place a candidate opposed to the current president of the DRC with the intent to regain influence over the Democratic Republic of Congo government. Nti era Kabila y'omu yagezaako okufuna candidate amuleete amusimbe ku Felix Tshisekedi, oba oliawo ayinza omuwangula nti Kabila ayitiremu oyo yasobola okudda. Ekyo nakyo kyamenya amateeka. Office of the Foreign Asset Control designated Kabila pursuant to Excessive Order EO 134113 as amended by EO 136671 for having materially assisted, sponsored or provided financial, material or technological support for all goods, all services in support of the M23 and the AFC. Office of the Foreign Assets Control eya America wansuwa Department of the Treasury balangiridde Joseph Kabila ng'ali sanctioned oluvannyuma lw'okukakasibwa n'okuzuulibwa America okukizuula okusinziira ku intelligence nti ono abadde awa kye bayita material assistance eri abayekera ba M23, abadde asponsoringa ng'awa kye bayita financial support eri abayekera ba M23, material support ne technological support eri abayekera bano, n'ekigendererwa ekyokulaba nga badestabilizing eggwanga erya Democratic Republic of Congo. No wonder waliwo abayekera ba M23 we baatuukira nga ssebo nabo balina ku technology. Kati implications ezivudde ku sanctions wano wetulaze. Uliriza. As a result of today's action,
all property and interests in the property of the designated or blocked person described above that are in the United States or in the possession or control of the US persons are blocked and must be reported to the OFAC. Ulira nembaga bakugambye sanctions zino zitegeeza ki? Oluvannyuma lw'ebyo byonna by'owulidde waggulu byenkunnyonnyodde, America egamba ng'eyita mu Office of the Treasury, Department of the Treasury, Office of the Asset Control. Ulira bagamba buli kyabugagga kyonna nga kiri mu mannya ga Joseph Kabila oba ekyobugagga kyonna nga kikontrolingibwa omuntu ku lwa Joseph Kabila oba ekyobugagga kyonna nga kirina akakwate ku Joseph Kabila oba ekyobugagga kyonna nga Joseph Kabila kirinamu shares nga kiri mu ggwanga lya America oba nga kiri mu bifo ebiri controlled by America, bimugibweko bibeere nga biripotingibwa mu office emanyiddwa Office of the Foreign Asset Control, ebeere nga yebiddukanya bimugibweko. Ezo sanctions zennyini ne conditions ze zaateekebwa ku bannamagye b'eggwanga erya Rwanda, zeefaananyiriza ku sanctions ezaateekebwa ku bantu nga Anita Amongo, Peter Rweru ne bannamagye mu ggwanga lya Uganda oba n'abakungu mu ggwanga lya Uganda abalala. Kakati Joseph Kabila akifeesinga. In addition, batugamba nti in addition, any entities that are owned directly or indirectly, individually or in aggregate 50% more by one or more blocked persons are also blocked. Wano wenkugambidde nti wabaawo ebyobugagga byonna nga Joseph Kabila abirinamu shares biri blocked unless authorized by a general or specific license issued by OFAC. All exempt OFAC's regulations generally prohibit all transactions by the US persons or within or transiting the United States that involve any property or interest in the property of blocked persons. We wali wenkugambidde kati wano tugenze financial. Joseph Kabila takyasobola kukola transaction yonna. Kyenkugambiddeko kino nvuddeko eno ensonga nti wandyekanga ng'eggwanga lya Rwanda oluvannyuma lwa RDF okubateekako envumbo, kirabika obuyambi baatandika okubuyisa mu Joseph Kabange Kabila n'akawuntisize na buli kimu nga bye bavujjirira abayekera ba M23. We twogerera America egamba ffe temutusinga tekinology, byonna system ze mukozesa ffe twazidesigninga ate mmwe ze mukozesa ogenda maaso n'okubanga mutwewala mutu avoidinga tekijja kusoboka. Kabila yegasse ku Rwanda bamukubye sanctions ezigenda ogenda maaso n'okubanga ziteekawo embeera. Wuliriza, violations of US sanctions may result in the imposition of civil or criminal penalties on US and foreign persons. Zino sanctions ozirabanga ez'okusaaga. America ekugamba nti singa oviolatinga sanctions zino ze bakutaddeko kijja kuvaamu penalties, osobola okukwatibwa, osobola okukolebwa ekintu ne obanga oli foreign individual. Office of Foreign Assets Control may impose civil penalties for sanctions violations on a strict liability basis. Office of OFAC's Economic Sanctions Enforcement Guidelines provide OFAC's Economic Sanctions Enforcement Guidelines provides more information regarding OFAC's enforcement of the U.S. economic sanctions. In addition, financial institutions and other persons may risk exposure to sanctions for engaging in certain transactions or activities involving designated or otherwise blocked persons. Nti institution yonna katugeze omukulu no bamuganya okukola transaction yonna, singa wabaawo banka eyeetantala nekola transaction ku account y'omukulu ono ne banka yennyini egenda kubanga ekubwa sanctions, egenda kubanga ekifuwa ekiza munda n'abagikulira bajja kifeesinga. Kakati no baba mwetoolodde kino kye bayita international and diplomatic isolation. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde alwanira mu mawanga mu kyetuyita international community babere nga bakiteeka ne kuba wano oyinza okuwulira naye olowooza katugende mu maaso. The prohibitions including the making of any contribution or provision of funds, goods and or services by, to or for the benefit of any designated or blocked person, or the receipt of any contribution or provision of funds, goods or services from any such person. Uliriza musajja bamwetoolodde nti singa
wanaabawo omuntu yenna ne kizuulwa ng'owa obuyambi Joseph Kabila either obwa ssente oba obw'ebyobugagga bya goods ebintu ebyo oba saavisi yonna ku lw'obulungi bwe ne ku lw'obulungi bw'omuntu oyo ateereddwako sanctions nga yeye, naawe ojja kuba ofeesinga sanctions zezimu sinakindi n'okusingawo. Non-US persons are also prohibited from causing or conspiring to cause US persons to wittingly or unwittingly violate US sanctions as well as engaging in conduct that evades US sanctions. Omuntu yenna kugamba wano wembadde nkunnyonnyola nti omuntu yenna anaakolagana anaayamba ajja kubanga alabikanga agezaako okuzalawa okukkakkanya n'okutyoboola America. Ekyo kyegenze maaso n'okubanga eteekawo individuals located in the United States of America or abroad who provide information about sanctions violations to Treasury Financial Crimes Enforcement Network Whistleblower Incentive Program may be eligible for awards if the information they provide leads to a successful enforcement actions that result in monetary penalties exceeding uliriza gwe ampuliriza nze naawe singa wabawo omuntu addamu okukolagana ne Kabila ne wabawo omuntu yenna addamu okuyamba Joseph Kabila n'ogwa mu lukwe America n'ogiwa amawulire ago osobola okufuna ekirabo era basobola okukwata kugamba singa America information egyobawa ezuulwa nti ntuufu ogenda kubeera rewarded, bagenda kuwa ekirabo nga office eno Office of the Foreign Asset Control ejja kuba ekuliwaadinga kubanga ojja kuba ogikoledde omulimu omunene nnyo okumanya nti waliyo abantu abagenda maaso n'okukolagana ne Joseph Kabila. Kakati bw'oba olina b'omanyi balonkome nga bukyali weewangulira ekirabo, eggwanga lya America likugambye lisobola okuwa ekirabo baani b'omanyi abakolagana ne Joseph Kabila era baani b'osuubira abagenda okubanga bamuyamba. Bw'oba obamanyi baweeyo kubanga America ekugambye bagenda kuba bakuliwaadinga, ogenda kutya saawa yonna. Abakulu bagenda kugenda maaso n'okubanga bafeesinga akaseera akazibu, sanctions zigenze maaso n'okubanga ziruma. Kakati ozitemaatema wano kyeki kitegeeza ki? Sanctions zino zigenze maaso n'okubanga zikuba. US Treasury Department imposes sanctions on Kabila, accusing him of providing financial and political support for the Rwanda-backed M23 rebel group and the Congo River Alliance (AFC) to fuel instability in the DRC. Allegations of new conflict. Reports suggest that Kabila is working with the AFC and M23, and that he has been under the protection of in Goma. Nti Kabila abadde alina protection ya M23. Ali mu bitundu bye Goma gye yeekukumye, M23 eri mu kumukuuma. Kakati wano the Congolese government has accused him of high treason and attempting to launch attacks on the government. Ze ziri ze nkugambye wali nti yagezaako n'okukola attacks ku government ya Congo. Multiple reports indicate a strategic alignment between Kabila and Rwanda President Paul Kagame, with speculation that Kagame favors the return of Kabila to power in Kinshasa because he views the current administration under Felix Tshisekedi as unpredictable. Okategedde nti Kagame ali mu kukolaganira wamu ne Kabila era nti yandyagadde Kabila addemu abeere president w'eggwanga erya Congo lwa nsonga nti aliyo president w'eggwanga aliko mbu yali unpredictable. Ebyobugagga tebibbibwa nga Tshisekedi yaliyo, M23 teyina mirembe nga Tshisekedi yaliyo. Kati mbuka weefube bwakulaba ng'ono yaddayo nga president. After spending time in exile, Kabila returned to Goma, a city under M23 control, in 2025. A DRC military coup has sentenced him in absentia to death for treason and collaborating with M23. Ekyo ekikolwa eky'okudda mu ggwanga lya Congo ng'ate addira ku sayidi y'abayeekera kyokka ng'aliko president w'eggwanga eryo bamukaliga era ne bamuggulako omusango ne bamuwa ekibonerezo kya kufa w'ataaliwo. Kakati waliwo reports endala zifuluma zitulaga nti Joseph Kabila ne Kagame babadde bateekateeka okulumba oba okukola akabinja k'abayeekera bakasindike mu ggwanga lya Zambia nabekuwadde olunaku lwa jjo. While recent reports ulira a new rebel group being formed in Zambia to attack the Congo, they confirm that Kabila is actively aligned with M23 and the AFC, aiming to destabilize the current Congolese government from the east. Kakati wuliriza amawulire gafuluma galaga nti Joseph Kabila agenzaako kukwatagana ne M23 wamu ne Kagame batandika akabinja akapya mu ggwanga lya Zambia.
kajje kabere nga katigomya era nga kaonoona emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati ebintu byonooneka bitya? Bino nga bikyagenda maaso n'okubaawo. Eggwanga lya Bufalansa liri mu kwegatta ku mawanga amalala okugenda maaso n'okuwakanya bino. Bagamba nti ekikola ekiri mugenda maaso mu kuhapeninga mu ggwanga lya Congo ekitta abantu baagala bakirikogonizing ensi ekitegeere nti Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda ne M23 kye bali mu kukola mu ggwanga lya Congo bakiyita genocide. Singa bakideclaringa nti genocide, nkulayirira gwampuliriza ebya Paul Kagame ne M23 kabaka weddemu. Omu ku ba minister okuva mu ggwanga erya Bufalansa bamuyita ono nga prime minister nga MP bamuyita Aurélien Taché yabadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'ayogera mu Lufalansa lwe n'ategeeza nti genda nkonvinsinge parliament ya Bufalansa, tukonvinsinge parliament ya European Union, tukonvinsinge ekitongole ky'amawanga amagatte tudikire yalinge nti ekigenda maaso mu ggwanga lya Congo eyo genocide yennyini. Singa kino kiba nkugambye Rwanda Kagame M23 Joseph Kabila kabaka weddemu. Comme député français, de porter une proposition d'académie francophone dont le siège pourrait se trouver ici à Kinshasa, car pour moi, la capitale du monde francophone est Kinshasa. C'est dans République démocratique du Congo qu'il y a le plus de locuteurs francophones, et cette langue doit pouvoir maintenant trouver finalement un lieu, un centre névralgique qui soit ici en Afrique, et ça ne peut être à mon sens qu'à Kinshasa. Et cette académie, pourquoi je suis venu en parler au ministre des Droits Humains, doit porter sur les aspects d'évolution de la langue française, mais doit aussi porter sur les valeurs et la question des droits humains. Aujourd'hui, le monde francophone est meurtri par ce qui se passe dans son cœur, à l'est de la République démocratique du Congo, avec un voisin qui est officiellement à la tête de la francophonie officielle, le Rwanda, et qui agresse le plus grand pays francophone au monde, qui fait des atteintes aux droits humains dans le plus grand pays francophone au monde. Et cette académie francophone, elle viserait finalement à effectivement prendre en compte l'évolution de la langue française, mais aussi à dire que le monde francophone doit être celui qui est le plus exemplaire sur la paix et les droits humains. Kakati oyo mubaka mu parliament ey'eggwanga erya Bufalansa era yategeezezza nti ekyamazima ekigenda maaso mu Congo erwadde Lufalansa naye tugezezzaako okutranslatinga mu ngeri entonotono ne sobola ogenda maaso n'okuba nga tukifuna. Yategeezezza agenda akonvinsinge. He is ready to work with fellow lawmakers to push for official European Union recognition of genocide known as Genocost, linked to the long-running conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo. Agenda kuddayo akonvinsinge parliament ya European Union okulicognizinga Genocost, kye bayita Genocost oba nti genocide egenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Speaking during a recent visit to Kinshasa, Taché called on France to take a leading role in advancing the initiative at the EU level, stressing the need for justice and accountability. Yategeeza nti agenda akonvinsinga eggwanga lye babeere nga be bakulemberamu olutalo luno olw'okulangirira n'okutegeeza nti ekigenda maaso mu ggwanga lya Rwanda genocide ewedde emirimu. His remarks comes as a growing voice begin to frame the crisis not only in humanitarian terms but also thought was Congolese described as a genocost or genocide, the combined human, economic and generational cost of decades of violence, displacement and resource exploitation in the Eastern Democratic Republic of Congo. Lwaki baba giyita genocost? Nti eno genocide ebeekoma ku bulamu kukitta abantu ky'abantu bokka, wabula genocost ebeegattiramu okutta abantu, okubba ebyobugagga by'omutaka ebya Congo, okwonoona ekonome yaabwe, byonna baba bigasse ensonga lwaki baba bagiyita genocost. Kati genocost kiba kyabulabe nnyo n'okusinga genocide. Kakati wano bakugamba nti omu ku ba MP ow'eggwanga erya Bufalansa nga bwe nkugambye yazze mu ggwanga erya Congo n'abategeeza. Bamuyita Aurélien Taché yategeezezza agenda kuddayo akonvinsinge parliament y'eggwanga erya Bufalansa baliidingemu olutalo olwo olw'okwenfuluwensinga European Union okulicognizinga genocost egenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. French MP Aurélien Taché bw'atyo bwe yagenze maaso n'okuba nga ategeeza. Kigambibwa nti singa kino kiba waliwo ebiba bigenda okuba nga biddako era ekiyinza okuba nga kyapeninga eri eggwanga lya Rwanda ne M23. Kati njagala owulirize. Official recognition of a genocide in the Eastern Democratic Republic of Congo would have significant legal and diplomatic consequences, primarily targeting Rwanda and the M23 groups.
Recognition would formally link the atrocities to those supporting the conflict. Numerous UN reports already provide solid evidence that Rwanda provides the money, weapons, and the thousands of ground troops to support the M23. Official recognition would shift this from alleged support to state responsibility for genocidal acts. Singa balangirira ekyo Rwanda ng'ate reports zibadde zifuluma okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte n'ebitongole ebyenjawulo nga birumiriza nti Paul Kagame Rutagambwa alina amagye ate era ayambako abayikira ba M23 ekiba kigenda okuddirira kiyinza okuba nga si kirungi eri eggwanga lya Rwanda n'eri Paul Kagame ng'omuntu. Direct blame and liability biba bigenda kumuteekebwako obuyinza abatalina. Katate ku side ya sanctions and isolation kiba kigenda kweyongeramu. Zino ze tubadde tulaba ziba zigenda kusukka bususi. The European Union and the United Nations have already begun sanctioning M23 leaders and Rwandan military commanders for their roles in the violence. Formal recognition could lead to more severe measures such as suspending the EU-Rwanda deal on critical raw materials and freezing direct budget support to Rwanda. Singa ba recognizing anti eno general cost egenda maaso mu ggwanga lya Congo, uliriza baba bagenda kuba sanctions endala nga already badde bakubadda sanctions. Omukago gwa Bulaaya, kitongole ky'amawanga amagatte, eggwanga lya America and other individual countries baba bagenda kwegatta bateeka akaseera akazibu ku ggwanga lya Rwanda. Kyokka ate tebikomaawo, basobola n'okumuteekako emisango bakibayita legal prosecution. Uliriza, a genocide declaration creates a mandate for international justice. Kino kicreatingawo kugamba ICC, International Criminal Court, ebibiyingiriramu wano. It could lead to the prosecution of high-ranking officials before International Criminal Court or the creation of a special tribunal similar to the one for the 1994 genocide in Rwanda. Ebyo singa birangirirwa, oyinza okwesanga eggwanga lya Rwanda abamu ku officials mu magye babatutte mu maaso g'omulamuzi mu kooti y'ensi yonna ne bagenda maaso n'okuba nga babitebya. Era bayinza okucreatingawo ka tribunal akagenda maaso n'okubanga naye nga bino byonna biva ku ki? Nkolagana ya Kagame, M23, Joseph Kabange Kabila n'okulaba nga batigomya emirembe mu ggwanga lya Congo. Kaweefube yenna gwe baagala wakubeera nga bajjako obukulembeze bwa Felix Tshisekedi Shilombo era nga baagala okusikiza, baagala Joseph Kabila eyali president nti akomewo. Kino kikulaga nti Kabila we yabeerera president baali bamufunamu naye baali bamufunamu batya. Kakati we twogerera ebintu bigambibwa okuba tibitandise okuba nga byonooneka okuva America we yabiyingiramu. Abasajja bano tebannaba kuddamu kulaba ku mirembe, ebintu bigenda maaso n'okuba nga bibonoonekera enkya n'eggulo. Kakati nange n'ensalawo ngende maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Joseph Kabange Kabila eyaliko president w'eggwanga eryo baamukubye sanctions ezifaanana zennyini ze baakuba gavumenti y'eggwanga erya Rwanda oba amagye g'eggwanga erya Rwanda aga RDF, Rwanda Defense Forces. Kakati bakifuwa bakizza munda. Paul Kagame Rutagambwa buli associatinga naye atandise ogenda maaso n'okuba nga afeesinga akaseera akazibu nga bw'owulidde ku Joseph Kabila ngera bwe wawulira ku magye ag'eggwanga erya Rwanda. US Department of the Treasury ng'eyita mu Office of the Foreign Assets Control bawambye, bagenda kuwamba, bagenda kutwala, bagenda kubulookinga buli kintu kyonna ekyekuusa ku Joseph Kabila nga bwe wakiwulira ku magye g'eggwanga erya Rwanda aga RDF. Kakati essaawa yonna Congo yandibanga egenda kulaba ku mirembe, M23 yandibanga egenda kusaanawo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.